ekiri ku kavule David Lewis Luwongoya ayingira naye David Lewis Luwongoya ayingira naye batuli kuki mama nyabo ekiri ku kitebe ale oneko eneta yagitadde wansi Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform alaze amaanyi Makerere Kavule kyokka ate nga ku sayidi endala Mpuuga ne Alien Skin nabo ngambe nti balaze amaanyi nkyogere ntya bannange kati awo omugambo omuntu wagutuulira basobola ogukutuuzaamu ne bakukunya naye katandikirewa Alien Skin ne Mpuuga Frontline simaki ekibiina kyabwe Frontline yes nabo balaze amaanyi Mpuuga azze ne Alien Skin okubeera nga emmundu ye emmenye era gwasooseza mu maaso gwa frontliningsiza okulabika nga ekintu kino eno basobola okubeera nga bakiggusa Mpuuga tatudde Mpuuga ekintu akyakirimu nnyo so Louis Luwongoya ng'ali eri Mpuuga ng'ali eno ne Alien Skin naye ate ne wa Louis Luwongoya akoze kakyako abasamiza ababbi abanywi b'enjaga sigamba bwentyo naye akaŋŋambe bwentyo kubanga buli kika kya muntu azze omusiraamu omulokole omusamize omuwagizi wa Arsenal wa Liverpool omubbi kwegamba buli omu tomanya ki kyakola naye bazze okubeera nga bawerekerako Louis Luwongoya ekyo kiraga ki kiraga togetherness kiraga obumu kiraga solidarity kiraga nti omusajja ddala kituufu muntu w'abantu Louis muvubuka mukadde muyaaye mu rasta kugambye bonna jidde ku picha jidde mu motoka jidde ku bigere bonna bazze okubeera nga balaga Louis Luwongoya amaanyi awo ng'ate abalayo nomination forms ze awe Makerere Kavule okubeera nga bamunominatinga bannange waliwo nno n'ebintu ebimu by the way ng'okirabira mu giraasi nga kitangala kati omuntu akompitinga ne Louis Luwongoya ku kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform mulimu ebimu nga formality ekyo kyo tukyogere okyagala tokyagala mulimu ekintu olwedde tukimanyi muni Anubian Lee kyali wa Bobi Wine ku kido okitegera kati lwaki abeera tamuwa kaadi Louis Luwongoya kaadi bazigaba bonna okitegeera balina se basobola ogamba owaaye nze Secretary General okusinza ku bwe tubadde tumoving ekintu kinene tukirimu wakati ono kale ate ye bamumme kaadi kati gwe abeera azze okompitinga mu kamyufu ka Nuupu ku kaadi ya Louis Luwongoya beera nkusekerera gwe abeera azze okompitinga kamyufu ka Nuupu ku kaadi ya Nubian Lee naye mbeera nkusekerera kyekimu ne ku kaadi yaani Maulana Rain omusoyisoyi naawe nkusekerera mukaaka ensusu kyekimu ne ku kaadi yaani awo mulimu abantu ab'enkizo ddala nga kituufu babadde ku kiddo kya National Unity Platform nga tebayinza kubeera nga baba mu makaadi naye byonna biggweera mu maanyi g'abantu embeera bwetyo weebadde naye nga sinabeera nga ngikuteerako gomibye n'olibalo nga wandyagadde olurecordinga mu studio olwa audio yes baproducer abalungi abaakabi weebali ate ng'oluyimba lubeera lugenda promotingwa ku radio stations ez'enjawulo nawe omuyimbi ng'olina oluyimba lwo olwa audio wandyagadde olukolera video kuba kubi kwezi namba z'essimu ng'oluyimba lwo lugenda promotingibwa ku TV stations ez'enjawulo wano ku SMX Media.